Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino byenjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Ku mikolo w'ekiti egy'embaga tubeera twesunga nnyo okubeera nga abagole bano bafuna entandika yeeyolokera mu birabo babeera babawadde mwami n'omukyala babalina obundisha babawadde ebirabo ebingi ennyo basobola okutandika obulungi amaka gaabwe. Ekimere oyinza okugamba kyabadde kyakusindisa bigere wali baagabidde ddala abantu baabwe ekimere naddala bavudde ku ludda lw'omugole omwami kyazaalibwa. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation come. And these are the Ndaba amazina oyo omwana akulembedde n'asoma olaba gazina bona ndaba amazina Atutuuse mu kukyusa emperekeze ziyambadde obuteteeyi bwa green ne silver ate ey'omugole omukyala naye neeyisala akateeteeke nga kalungi bo abaami basigadde mu ssaati za white ne grey. Olw'oyo omugole omukyala n'abeera mu kiteeteeyi kya gold green nga kiriko ne silver ate omwami n'ayambala purple ne grey. Ogenze mu bufumbo bafumbe nga nze
Bapula Ssenobangako basenga abo tebanobangako tewali kyali kibaddewo okuzotaba nga tuli mu ssanyu gino emyaka 40 ndi mu bufumbo Bapula nkuwa omukisa gwonna ozaale n'abalongo nga kandi famire n'empango yayongera kukuha ebicweke ebi genda obikozese kwombeka eka yawe kandi nyoko tikamuzumaga tikamuteeraga mukyalo tali muzuma tali muteera awuka wamuzuma turayika ha mutima wamuteera turayika ha mutima kandi agumali mutaralebekajje ogunkamule taralebekajje n'atakyajje nyonyozi biri mwanika kambi 3 4 5 kino nga kiwedde badde balina okusala keeki y'entikko y'omukolo gwonna kubanga nga bwenzize nga nkugamba kabonero ka buwanguzi bakasaze ng'omwami n'omukyala babalina omugisha Ogede bingi okunfisa nebakola buli kimu okunemesa nebaswaza nga byonna babikolondeko gende mukwano webala okuba omwesigwa gyende webale okunjagala kabube bugaga oba bwavu ndayira ndibeera naawe sembera jangu gyendi omama obulamu era tukumidde ddala mu kiseera kyekimu njagala okutwala omukisa guno bamaliriza omukolo gwabwe ne speech nga bongera okwebaza abantu baabwe nabo omwana yatendekwa taata neyanzanyo bagidde nnyo ku mukono gwange okuba najja okugamba amawulire obadde wamu nange nebaza maama wange akwataganidde wamu ne taata ne banteekateekera omukolo gwange guno nebaza director wange owa Mutima Best Quality Fits ampagidde nnyo ne nebaza ne basisita bange bato nnyo okunsinga naye mu biseera byonna ye basinze okuntegeerera ku mukolo gwange buli service provider abadde akwata ku bo siimye nnyo nsiimidde ddala ntwala omukisa gwe gumu okwebaza mwami wange kubanga asobodde okungumya tewali lunaku lwaŋŋambyeko ti tewali ssente tetulina ssente babbu ekyo tukireke wabula nga nzezeka nze yeekubiza nemubuuza Ebeneza kino kinkitira nanga sooka olindeko ogumiikiriza nja kuddamu nkubira essimu naye nga takyatudde nti tewali ki tewali ssente Ebeneza neyanza nnyo neyanzeege n'okugumiikiriza n'oguma n'oyita mu byonna byonna ebyokugezesebwa omukolo gwaffe n'okufuula gwa mumwezi ekyo kikulu nnyo ebyo bemuwulidde bigambo bya Ebeneza Katonda yeebale nolwekyo bwe tubadde mu kyaki omusumba agambye nti Ebeneza ne Babula bali omuntu atya omu kitegeeza kyayogera kyenkoze eki kyowadde oyogera what about the fingers so nolwekyo buli omu kakasa nga bakwebaziza okugyako baatamanyi ng'abeekawuku ab'ekasala ab'ekiwumu ab'entebe abahonalebo fe baani ababeera ne honalebo ennaku 2 paliamenti n'agireka najja wano ekyo kikulu nnyo Delta TV mwebale nnyo
Sharita njagala okumwebaza. Sharita ffe tumuyita mazzi ate nga mawanvu. So tumwebaza kubanga abaddewo ku lw'omukolo gwaffe yatulondoola bwe twali tujja mu kwanjula nabawasa wa 6 n'entuuka leete enkuba n'etutawanya mu kuba te nga bagamba enkanzu teyina kuguba. Kakati ne tusooka tuyimirira tulina bye tunoonya tulinda enkuba ekole ki ejje. Bambi Sharita n'avuga puladdoye n'atuulawo n'anninda bannange abamulabako mumukubireko mu ngalo ne in a special way muzikirize nange tusooke baza kwange eri dadi ne mami. Abantu bagenda gamba mwega tofukamira banaye mutusonyiwe ffe abakiga twayise etteeka tufukamira omuntu omu Katonda yeka. Era mulabye waliga maama ankubako togeza n'ofukamira kubanga oli musajja. Omusajja ono n'oyo kabeeremu. Abantu bano babaddewo ku lwange bannange netuuka eka be babagambye mukyaki mazima essimu nga ngisuula negisuula nenzigalawo anti ndiriza eka nga sirina akuuma nenzigalawo essumuzo nekisuula nebaka akonkona siitaba abenabala nga bampeera obujulizi ku ekyo kubanga bibadde nga bano babirimu. Oluvannyuma ne bakona omuziki. Congratulations Mr. and Mrs. Balina Omugisha, mwebale kwagalana. Tusaba Mukama ayongere obateramu obwangu mu maka gammwe. Naye ngeri omwami gyali Reverend ate nga n'omukyala yakulira mu maka ga ddiini, tulina essuubi nti buli kimu kijja kutambula bulungi maka gammwe. Mukama abakuume, mwebale kwagala Delta TV, mwebale nnyo nange kunjagala era nange mbagala nnyo. Akuuma atakuumira mpeera. Wow, kale no congratulations Reverend, mwebale kuyita Delta TV nekwata omukolo gwammwe atera mu kaseera kano tugamba tugenda kubeera nga tugenda mu wedding album ate oluvannyuma nkomawo tugende mu bulamu. Amanya gange nze Nakavuma Emily, bba wange yakyala bamuyita Kato William nga yakyala Kanoni Gomba eyo mu kyalo gye yajja n'akyala mu mwezi ogwokusatu n'ennaku z'omwezi 12 mu mwaka ogwo oguwedde ogw'2006. Yajja n'emikwano gyaffe bwe tukola nabo bajja abantu bangi yampeesa ekitiibwa ewaka kwali kukyala naye yampeesa ekitiibwa era mayini mu kwanjula ajja kifa bakula n'asanyuka nga obitaddeyo ebifaananyi byange ku wedding album era njabirako ku Delta nga ndaba. God bless you. Mukaseera kano mukwano gamba kuliko mu wedding album nawe osobola tusinikira ebifaananyi byo ku WhatsApp yange simu ogirina teweekwasa ne tubikulagira nawe ayagala okubookinga olina okwanguwa. Mukolo gwo gwina olagibwa ku TV abantu beesuliza ku bantu bannaabwe olina obbiraga ku Delta kubanga Delta omuntu gwagulaba umusigala ku bwongo. Kugamba tekiteteyi nga bwe nagambye nakijje ku City Bridals Maleri Kamukamu Plaza ate enviiri ne makeup mukolebwako Sharita's Hair Clinic. Katugende mu Bulango tukomewo n'omukolo mulala nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze Sebaka nyabo